yatunda kasooli kuku abaganda be basinze okubbibwako amataka wano abaganda be basinze okubeera abaavu abaganda be basinze okutikibwa genda mu ntebe wali obuuza abaana abawala myaka 14 15 ne 13 abagenda okutundibwa mu nsi ez'ebuwalabu amanya agasinga maganda. So abantu bawano bali kisinga nnyo era mmwe abantu b'e Buganda nzi Kyagulanyi Ssentamu muganda wammwe mbagamba nammwe mulina okwebereramu nzize nga ntambula eyo Busoga eyankole eyo Mwakyoli nga naye baŋŋamba okay Bobi tukwagira naye abantu bewammwe sitole ki lwaki abantu abasinga okulwanyisa bewammwe lwaki abantu abasinga okuzalawa bewammwe era n'abamu badde beebuuza nti nga tetukuwulire wammwe tukulaba ku radio zaffe wano nga tukulaba wammwe. So twali twagana okwatagana ekitole onfuna bulungi oba oliawo ennaku gye tuyiseemu ennaku gye muyiseemu bantu mmwe njagala baggula amaaso mumanye nti no obumu gemaanyi kati enjawulo gye nnyina ku baganda bange bano abalala tinze yes ndi muganda yes ndi mukatuliki naye bwe ŋŋenda okuweereza eggwanga sigenda nga muganda sigenda nga mukatuliki wabula ŋŋenda nga Munnayuganda ate nenesanga nga generation yaffe eno ambe chali wange oluva ku Bobi Wine odakono byaniri musajja monobbi weri nfuna bulungi pojja mu maka gange mukyala wange Munyankole bodda kuba chali banga baneto olodde bateeso bagisuba kwegamba twesanga nga tuli connected nga generation. Obote yali omulembe gwammwe Obote yali yasaawo obukyayo obwo obwaliwo mu ntandikwa mu nkaaga mu Jesaali Museveni bwe yajja ate naye n'afuba okutukyayisa era abantu be bonna buli wenjogera amazima babulwa kibagamba ne baga abo basoseze mawanga oyo we Buganda gulimu omusango okubeera Omuganda sigenda kwetondera muntu yenna kubeera Muganda no si kyetonda kekyo nkyenyumirizaamu so kakati ku mulembe guno tuli connected bali tebali connected kati fe generation yaffe tulina omukisa nti ekitundu ekisinga obunene 8+ bavubuka tosobola babuulira bukyayi buli twabufumbirigano mawanga ag'enjawulo tukola business ne bakyali bafe ab'enjawulo emikwano gye tulina mawanga matalike so yeffe real dream ya Uganda ekiseera kino so kyekyo kyenkiikirira ate ng'ogyeko nekyo ze ne mukubi wa miziki medi buli family mwendi buli nyumba mwendi ne ya Museveni ayinza okuddaano ku TV neyekyanga naye waddayo okusaako radio asanga bazzukulu be bali mu kuzina okyalenga ne bagamba omusajja tumuze wakati yenjawulo eyo gye tulina so tulina omukisa wano naddala singa muba mumpagidde naddala mu abantu ba wano kuba Arua batuwagira Ebusoga batuwagira Mwakyoli batuwagira Enkole batuwagira tubulayo wano yes manyi bulungi nti abantu b'omu Buganda batuwagira naye njagala nammwe bakadde baffe mutuwagire kubanga tetwerwaniranga ffe tulwanirira mmwe tugezaako okutuukiriza ebyo ebirooto n'ebiruubirirwa ebyabattisa bataata baffe ne bamaama baffe emisaayi egyo gikaabira ku mitwe gyaffe abantu tebafa mu Abaganda mukimanyi mu buwangwa bwaffe tetufa so bye twogera kati titusiogera nganze no nyogera ku lwabo abantu abafudde omusaayi ogwo oguyise nga gugezaako okusaaba enkyukakyuka si ku lwa Buganda yokka ne ku lwa Uganda twagala lazima bali ebirenga yali promise fe ebirenga eri fulfillment kikyo yogera ku Baganda bokwesimba mu bifo ediyawe Nyanzi si family affaire well okusookera ddala abantu bakyemulugunyamu nze Kyagulanyi Ssentamu nfuna bulungi si sobola kujjako omuntu yenna dembere oba muganda wange oba si muganda wange oba mukwano gwange oba si mukwano gwange kubanga sirina buyinza obuyinza buno abantu bwe baba buyina sisobola tandika gamba muntu nti gwe Nyanzi toyina kwesimbawo kubanga oli muganda wange no ate kati mba mninyiridde dembere ng'omuntu nyinza mugamba bugambi owaayi byoyimirirako babantu byebaagala abaffe abantu batuukiridde sigenda kujanze nga Kyagulanyi kulagira abantu eggoyino bakonvinsinga ate sina bigambo byo naye ebikolwa byo kabalabire ku bikolwa byo basalewo baba kwesiga oba tebakwesiga wewa obadde muyimbi ebbanga lyonna sikulabiko ku budala bw'abantu ngo bayimbira balukagayi mulabe ng'ayimbira abantu nigusukulabyeko kyenyimbire gundi tondabyeko ku budala nga bw'abawonalebo nga bwa Dr. Besigye n'abalala nga bwe nabalukaga nja kusaasira olw'obutabeera
na busobozi kulaba buli kigenda mu maaso sigoberera nenga olw'obutagoberera oyimbidde kandi ya imbadde nga yonze omuntu gwe mbadde nsinga okolagana naye abadde Dr. Kizza Besigye ate nga omulimu gwange si kuyimba buyimbi kuba sajja wano kuyimba buyimbi najja n'okusomesa najja n'okkunga ofuna bulungi era tubadde tutambulira wamu bulungi nnyo bonna abakulembeze si kuyimba buyimbi naye wadde otambula nabo si kuyimba buyimbi omulimu gwange si gwa kuyimba buyimbi sikoma ekyo just kitone nenkola n'ebintu ebirala nti kati tugenda kukuŋŋaanya ssente for example twali poto ne baganda bafe aba FDC nga tugenze si kuyimba wewaawo nabayimbira naye omulimu awo tugwali kuntute si kuyimba kusonda ssente kusupportinga baganda bafe aba FDC mekawefuwe waabwe naye si bokka Lord Mayor Elias Lukwago tubadde tukola naye era nga naye musupportinga n'abantu abalala naye ate era nga bw'omanyi nti ku mulundi guno bwensinze ate okuviirayo ennyo okusinga luli nga bwe nagamba nga bantu mu kampeyini atuukiriza mukolo gwange bannange twagala enkyukakyuka tukoze tutya of course ne bajja okungulirira nga bwe bagulirira abaki nga bwe bagulirira abayimbi abalala neŋŋamba nedda sijagenda kuyimba tukonga naawe nendowooza kimala naye ngenda okulaba tekimala neŋŋamba nookangende mpagira n'okuwagira naye era medi njagala okugamba nti emyaka egisukka 20 gyenyimbidde bw'owuliriza music wange mbadde siyimbira muntu kuba siyirya ng'okuyimbira muntu wabula nga nnyimba ago amazima genda owuliriza ennyimba zange zonna nga n'akasembayo nga bagenda okulonda lwali nsaba okulonda kubeere kwa ddembe n'obuyinza bukyuke mu ddembe ne muzeeyi agende mu ddembe okako nkatekeddewo obuteesi naye kalimu era mu recording kalimu ako tekali mu recording kataddewo nga kabadi naye kwegamba ennyimba zange zonna zibadde zitunulira ku nkyukakyuka nga tezitunulira muntu kuba nze situnulira individual manye eno Uganda nene okusinga Kyagulanyi okusinga Dr. Besigye okusinga Mao okusinga Muntu okusinga abantu bonna so music ono njagala mukole nga ne bwewale bati wakyaliwo Kyagulanyi tewakyaliwo Besigye tewakyaliwo Muntu oba n'abantu abalala nga music oyo yajja kusigalawo aspeakinge oba ayogerawo obubaka abo abalibeerawo so nze omulama gwange tekubadde gwakuwagira muntu ono bono no kuwagira ekituufu n'okuwagira kino kyakugiramu ddi ekyokuyingira byobufuzi siyingirangako byabufuzi byobukulembeze kyanzigiramu ddi munnange nno nakirowoozangako naye siyinza okwesimbawo kubanga ngaera abalala bwe batya nange natyanga mbadde mwavu nkoze sente zange kati ngenda netambulira nga ndimuniga nsobola n'okubeera nga sambadde saati nina enviri zange nali nzaagala nga mpanvu zikoma eri nembawusinga byange kasita nkola omulimu gwange so nga nzanya pati yange mu music nekyantukako butuuso manyi abaganda bagamba bw'obula akabirako wekabire atalina mukamwana yekamwana nagenda okutunda okuddyo ne kukono nga tewali agenda tutaasa medi era nakayimba kenagamba temuddawo mwerimbe muwoza tusaba gavumenti tuyambe opposition gye musubire bayambe kulira nabo babakolamu musimbi nenga kakati nze kangende nkunge bantu bennyini beberere mu bonga bo nange bwendijja nga ntandise okuluma ebigambo byange nange bantabukire so okwo gwe mulamu nekintuulamu neŋŋamba omanyi ki kati esawa ey'okutuula eweddeko ate nga ndaba nange nkuze abaana bange batandika okumbuzabuza ebibuuzo n'enswala neŋŋamba lindako tugenda kubeera mu nsi eno abaana baffe bakule nga batulabanga ki generation ekyali ekyabasajja abatiitiizi neŋŋamba nedda kwekugamba kati kambi enyigiremu enkolagano n'ebibiina ebirala eri etya enkolagana yaffe n'ebibiina ebirala nungi nnyo era wabadde owuza gye n'omuntu wano nakubuulira nabadde mpuliriza tetukwatagana bulungi nnyo Dr. Besigye neiba wange mukwano gwange anjagala nnyo nange mwagala nnyo Honorable Mao mukwano gwange nkwatagana bulungi nnyo ne Dr. nkwatagana bulungi nnyo buli kiri nkwatagana tulaba ne Honorable Asumani Basalirwa w'ekitiibwa
ye coordinator waffe owa Busoga yakulembera Busoga yonna so tukwatagana bulungi nnyo era tukkiriziganya bulungi nnyo newankubadde ate abamu tukkiriziganya nnyo okusinga abalala kuba bombuuzi enkwatagana yange Nasumani Basalirwa nja kugamba te Yesu kulumyemu kukwatagana nnyo abala tukwataganira ddala tukwatagana nnyo naye ekigendererwa kyaffe kokola nti ne bano be tutakwatagana nnyo ate twongera tukwatagane nnyo kisobose okukola ebirala kisobose sibirala omulama guli gumu gwakujjako Museveni medi kisagala tukirumemu kyotambuza kyekiriwo kati kyetutambuza ekikoziri asatu zakala kusaawa 5 waliwo agamba nti mulaba Kyagulanyi mutubuulize Ssenyonyi Simba ate nga waliwo abalala abasobola okukola omulimu gwe gumu okkiza mu nkola yemu teyabulemu opposition. Saagala kutunulira muntu omu nti ntunulidde Ssenyonyi tunulidde Mujuuka wali abalala bangi eyo just example eya okusoomozebwa kwe tuyina okugonjola ng'abakulembeze nakugambye nti ogwo mulimu gwaffe ng'abakulembeze era mutufunya kibuza bantu batugamba bayi lwaki temutuula eyo ng'abakulembeze baffe nemwesootinga kyetugezaako kwesootinga naye era mbagamba tine mu bifo ebimu bye tunaaba tetusobodde kwesootinga n'abantu kuba nange tudiringa na bannabyabufuzi obuyinza busigala mu mmwe abantu essaawa zino okubassa ku mungi essaawa zino batuukirira n'ogamba gundi tukole bwetu ne bwetu ne bwetu buyinza bwammwe ku ssaawa zino ne ku lunaku luli olw'okulonda obuyinza bwammwe ng'abantu. Soko kwebaza unange ku Kyagulanyi nazo lubakyoya tupresident wange addako era akusaba ekitiibwa ku Kyagulanyi naye omusooka ebintu enkulwangana ngufunze kome kisooka kuba kandi nabulero kwesimbawo kati nze baterina kakubiso tumiramba nine patiko mujugenda kifuma gwendiko gwempagira esawa esemba ate mukama wange ate esawa esemba ate tukenga ate omujjeemu Maguzi na Kaseke akoze ogugwe tugenze ko ogujjemu kawada bubeka ologa no sepe tuliko tukamange akamifuka fakaraka kona ni wa DP akapopo kana kwa tena maliza mukama wange kuchoka Simbawo Malawi Kirima yegasene ne chakwera bafuna foka omuntu omu wajuliza Malawi president afuse na wangu ono mwizanda ba kati tutuliga 15 gakoze eki geyongedde okubaga kwa Simbawo kwa muri kama mwe kuza ko cyabo inaze kubacyoya twasino president Museveni na kusaba abantu 15 balinga besimye omuntu omu balinga besimye patiko naye abalese atinga tokafuwa kuwangula so shugaba kina shuganga sadino ekira mwemi bobweni nyeje saga tufa kulimbe bese yagira kwesimbawo ne mawayizo kwesimbawo lenga zimawo de wa DP simwagira ntumbaza kuneza mukulu bobweni nzirwa cyandi nawe njya kuwagira atinga nawe tobono bolese abapopawa atinga ebukoto sema mali Richard amuto tujja bawagira tolenga tufuko omuntu omu tujja ne konge itawinza kuwanga Uganda nzirwa cyoya Lubakyoya mwana ukule tata Lubakyoya Hello ila wale kweli kale nzeke mandi wana gogo nyantebero omukulembeze akuwulira Bobby nze nkulamukizanyi Bobby nze ndi musajja wonyera nkuwagira naye genda maaso n'ekyokutte tetuli mabegawo omusajja muzeeyi aveeko mirembe beera n'ekikonde kyo mu maaso kiwanike Oliva wanje webali kuweereza kale sebo olina omuduumizi w'amagye g'ebigolo bwenja omukulembeze ali wano mwagala Bedwine kuba mwana waffe waawano Wangoma naye nze Bedwine kyanyala okutangaaza nenakawa nnayo lulindi tuyamuleta ne Ssenyonyi ne kabaziguluka ne Bedwine kyembadde okusaba omanyize ndwenaaleemu nenna abantu bange kala nisiwanya na muntu wange musajja wange kawalya muntu wange owekawo empegundi latifu sebagala naye kyenjagala okutegeeza ene nakawa tulinayo abantu nga bana ab'opposition ate ne Luhindi ze ndiwa Luhindi kuba president ne kuba MP abamu sokuwagira naye nkubuuze mugenda kujja abantu 5 owaffe wenaalimu agenda kujja omu mulowooza tekigenda bakola mpatira ekyakyo badde bakusaba kuli Kyagulanyi onaawe nd'eddoboozi osobola okwogera eri abantu n'obagamba nnange
kachomba mukola na ali muli nyama jali wali naye musajja wa people power nnyo bakije ne kimba mukola kile kintu kimu babega kanzije katono komukono tabagenda okwesimbawo mwina okulaga sosi ya sente sente muzigyewa ekyo kyogerako ekirona kukyagulamu. Well, Museveni yenga omuntu ate ajja kussa omukono ku liteeka lyonna lyonna erinyigiriza abantu abeesimbyewo. Tupulaninga kumuggyako kati gwe kikyosuubira enkima ayinza okusala gwekibira. Museveni twagala kumuggyako mu ngeri yonna yonna ekyomukisa omulungi tetupulaninga kumuggyako na temu nga lyakozesa naye nga tugenda muggyako. Okay, nze ndi civil servant era nsasula parliament era mbadde nkola ebbanga lyonna ate nga kuba n'emiziki naye tulina n'abantu baffe abatukola ki abatuyamba. Museveni talina moral authority kutubuza sente zetujja nga ye kennyini yafuba n'asiba bizinesi zaffe zonna naye ekyo kya lunaku lulala nnyo. Saagala budde bumpiteeko nga sifunye mukisa kulamusa ku baganda baffe bonna abali ku secretariat yaffe Kamokya, abali awo ku Firebase, abaana abali e Kawempe, abaana abali ewaffe Kyaddondo. Naye njagala n'okulamusa ku bakyali baffe abali ewa Kiseka. Mwebale kweberera mmwe bantu mmwe temumanyi na kumanya naye nze mmwe mwanteekamu lo ababi wa Kiseka. Nga pitanga awo nga nze kukanika motoka yange n'obawuliranga boogera ebyobufuzi noga bali byabufuzi nejjusa oboli abasinga nali ndowooza nga bo singa tuli wala naye mwe bali nange okunzigula amaaso nze abanzigudde amaaso be bantu ba bulijjo. Muganda waffe Lubakyoya yayogedde ku nsonga nyingi naye n'ayogera ne ku bakandidate ndi bajja kujja bangi. Mukimanyi bwe tujja abangi tuba tuwadde omulabe waffe chance. So mukulu Lubakyoya komiti ziri ku ground already mubatuukirire mutuyambeko mulimu ogwo tokitunuuliza nze sikanya na muntu agamba kati ojja kulonda ono sinze nja okulonda yemmwe abantu ate si buli boka ne kaakati mutuukirire komiti ezo mubagula amaaso. Komiti ezo ziri ku ground kulaba ani abantu bo bagamba ki kubanga tutambulira ku maanyi g'abantu. Maybe bw'oba ompadde omukisa njagala nnyo okusindika okubagiza kwange eri famire y'omulangira wa Lugembe Hussein omwana oyo ayokyeza neyetta oyo mwana swaba oyo mwana mulangira. Njagala ebigambo ebyo bibake emitima mwenna abantu abanyigirizibwa n'okusingira ddala mu abaana aba bodaboda. Manyi nti abaana bangi bavuga bodaboda nga balina zi degrees abo abalala balina zi masters ne kubanga munnange famire ze bavaamu nkyamu bava mawanga makyamu so tebafunye mukisa naye ne boda eyo gyavuga n'obuntu bulamu amazima ga Katonda ne banyigirizibwa. Twalabye abaana nga balipootinga nti aba poliisi akupangisa kijangu nvuge n'atuuka n'akukwata n'agamba manyi ovuze musirikale n'akwata n'akusiba. Njagala obajjukiza mmwe bantu ba bodaboda nammwe abantu abali mu Uganda yonna nti ebintu nga bino oyo mwana yabadde muzira kubanga omwana watuukiraawo buli kimu kiba kiganye. Oyo mwana yabadde afumbira abapoliisi abo onfuna kye ŋŋamba n'obwesimbu teyabateerako obutwa mu mmere okitegedde naye ne bamuwambira pikipiki ne batandika omumusaba sente. Ekyo kikulaga abantu ba bulijjo kye bayitamu. Njagala nkujjukize nti omwana yali atunda butunzi bintu ku kkubo etuniikya ne bamuyisa bubi nnyo ne bamwambako ebintu byabakesisi yeeyo neyeeyokya era ekyo kyekyasula pulezidenti oyo. Kati ekyo kibaka emitima mu abali eyo nti tewali agenda bayamba mu abakulembeze baffe abaawano abeebuzaabuza. Maybe njagala buno obubaka bugende eri abakulembeze baffe bonna bamanye nti oba oli awo bagezaako tusindikira message nti tulina kweyokya abantu bangi nnyo bagenda kweyokya bameka. Leero bakubye ono osasi bamusse, leero omukazi abadde azaala bamukubye mugabo agudde wali olubuto lwabisa abaana bafudde, leero omwana yeeyokyeza n'ebirala. Kati nekyo kibalage baganda bange tesuubirammwe teririmu muntu yenna teriri mu kitongole kyonna yadde ne mu poliisi erina obbakuuma wabula mmwe kennyini. Omwana yayidde omuliro nga tewali yadde ne fire extinguisher naye poliisi zaffe zino bw'ogigamba nti Bobi luli nali ngenze wabasudde kussa kimuli ku malaalo naye bwe baategera nti Bobi Wine yali eno patronya
nezivuga amafuta nezijja lwakuba era badaawo abansanga amaze okuweta naye ekintu ekyo njagala kikulage medi ensi ki gye tulimu kikulage neki kye tulina okukola okwetaasa oyo mwana yakibalaze kubanga yes kati yafudde bamuziise walugembe w'omulamirembe tukyagenda maaso naye ne bwe yandibadde gwe medi nga lwaki tojja n'oyo fala so ensi bwetyo bweri njagala ekyo kyogereko nammwe abaana ba bodaboda mwena gye muli abaana b'emasaka mwena gye muli tagenda kubeera muntu nti nze ngenda okujjambakoba muntu mulala yenaye nga tumaliriza kampeni y'obusepiti yakomawa mwalo kingo ko sepiti lwakuba onkatinze short naye kale ekyo kankiddemu naye era nkusaba oleme kunsalako nsobola okwogera bino ebigambo byonna mbimaleyo muganda wange kuba simanyi nti naafuna omukisa okola ki okwogera bino ebigambo njagala omanye nti eno rediyo njikirizamu nnyo kubanga bannamboze baali wano ne boogera amazima era Museveni twali mutumugobye mu 2009 eno rediyo eno oba oliawo yensonga lwaki abamu mubeera n'akatengo naye nze kenfunye omukisa njagala elo namboze gye yalina ebiseera ebyo mukama nyambe enyambala essaawa zino kubanga kyekimu kisobola okuddamu nekikolebwa kakati oyogedde ku kyokuba akasepiti yes mukulu medi tubadde nga tukanya ne ttiimu zonna naddala kuba yali nkolagana ne Dr. Besigye nga twawukana mu nkola fetugamba banaye omusajja tugende mu kalulu ffe tumwesiga tumaze ebbanga lyonna tugamba abantu bafunye endagamuntu bazifuna ofuna bulungi tuzifunu tugende tumutwale mu kalulu banaffe nga bagamba nedda akalulu tukabaddemu emirundi ena nga batubba tumuzoganye buzoganya tukanya ffenna netugamba tukole bwetti kyemukkiririzaamu tukikole ffenna naffe kyetukkirizaamu tukikole ffenna kyetukkirizaamu tekinnatuuka kuba kya 2021 naye bannaffe kyebakkiririzaamu ate nga nakyo kituufu netugamba tukikole ffenna netusalawo ebikolwa nga bingi sikuba kasepiti kokka ebikola ebisitula abantu tubagamba obenjale kuluma tojja wakyagulanyi ku konkona geti ye togenda Besigye konkona geti ye wabula netubateekalawo mulamwa buli saa musanvu ezituuka mukuba akasepiti oba mufuwa ng'ombe oba mufuwa firimbi mulage obutali bumativu mulage nti enjala ebaluma n'ebirala ebigenda okuddako era twabagamba tujja kuba tulangirira buli kirowoozo kyetufunye netusaba n'abantu abali eyo ti nammwe bannange nammwe ebirowoozo bye muba mufunye kuba kino si kyaffefeka mubitwanjulire tukole buli kyetusobola okulaba nga tuzukusa abantu baffe nga bagenda mu maaso ekyo kikyagenda mu maaso naye era naffe tulina essuubi kyetukkirizaamu ennyo ekyakalulu wekinaatuuka era bannaffe bajja kusigala nga bali ku mulama gwe gumu era batweyungeko tukole ffenna tugalewo ekyo medi njagala njogere ku nsonga eno nga obudde tebunnatuggwako njagala okutegeeza abantu ti abaana baffe be bakwata nga bakuba obusepiki okulaga obutali bumativu babatwala mu kkomera ly'ekitalya era babakubanga emigo bagamba lino ekkomera twalizimbiramu ba people power owulidde naye ekkomera eryo twategeezeddwa nti litambuzibwa ba SFC ababeebuzaabuza abeolimbalimba nti ba prison si ba prison abantu babajjako national ID zaabwe bakuba abaana bafa buli kanaku era ensonga eyo ngenda jjanjula mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu kentuulako era nsuubira ti bwe baba tebatulemesezza nga ba Eric Mwine gye batulugunyiza abantu n'okubatta mu safe house bwe batulemesa okutuukayo lazima tujja kutuukayo era bannayuganda tubalage ensonga eyo mpozi medi njagala nzijukize bannayuganda omanyi bwe nazze wano nadde manyi nti essaawa 2 zinaatumala naye ndaba nga ntono nnyo nandifunye lunaku lamba kuba medi mwana nyina bingi nnyo ebyokugamba abaana b'eggwanga okugeza medi Museveni ne gavumenti ebewoze sente omanyani agenda ozisasula gwe n'abaana bo n'abazukulu b'abazukulu nange bwentyo kuba kati saawa zino buli munnayuganda nga zino tezineewolebwa abanjibwa 1,000,000 buli n'omwana gw'otonazaala naye azibanjibwa 1,000,000 kakati beewoze sente ezisuka mu triliyoni 6 omanyi triliyoni ziba biliyoni 10 biliyoni eba miliyoni 10 kati zino triliyoni 6 ze biliyoni 6 oba ze miliyoni 600 parliament sieziyisa gyotula udiriza parliament eri mu ngalo za Museveni tokola twagala jiwa naawe kamaleyo story yange kati medi ku sente ezo ezewoleddwa bazeewoze kulwanyisa bulwadde naye amazima ga Katonda mugu tebasobola kulaga nti waliwo eddwaliro epya libazimbye oba eddwaliro lyebatereezezza oba libataddemu ebitanda oba libakoze eki ku triliyoni 6
ebiliyoni 6 emiliyoni emitwalo 6 naye bali mu kujoboja mukatwagala kutereza Nambole tuseemwe bitanda nolaba mwana badawa abatufuga kyokka ebyo siwulira bwe mbyogerako media mu abasajja abagezi bebino kubanga byogerwako abanandini be balina okubanga abogerako abakulembeze bonna be balina okubanga bogerwako n'abantu ne ba artist bannaffe bebina okubanga bogerako naye tebabyogerako ng'ongamba otya nti kati mu abantu bwe badde bajjanjabireri kati tubatwala Nambole kitegeeza nti waliwo ekitategerekekaawo kyozokutereza ekyo njagala kiraga abantu sobola kitereza bw'omu media tulina kitereza ffenna si nze ng'omuntu n'abalala okugeza ba artist bayimbi bannaffe nabadde mbalaba wano ku TV nga bakola press conference bagala kola amazima ga Katonda police nejja ne bagamba temujja kusinkana era mu abayimbi abali eyo njagala mwebuuse bwe mubate mwebuusiza namwe muli part of the problem njagala okutwala omukisa guno okwebaza abayimbi nga Nubyandi abayimbi nga Dr. Bitone abayimbi nalabye ne Kamiliyoni naye ng'avuddeyo nga ensonga kati azoogera mazima nfuna bulungi so njagala obeebaza abaganda bange mmwe abavuddeyo ne mulaba omulamwa bakingisaha bakabako abaana abato okitegeera abamama Saamu bakomediani abalinga bakazanyirizi muvaayo ensonga ne muziraba ba Dr. Hildaman si kuvaayo buvi naye ne mwesimba nabo so kizaamu amaanyi ekyo temupowa kuba muganda wange tegwokya njwemu omuganda bw'agamba ekiri atabaala kyekiri anaasigadde waka kakati muyinza okulowooza nti kino kizibu kya Bobi Wine naye nze eno example njagala okubulira media amazima ga Katonda mugulu ku kusosola kw'abaana abasajja balabira ddala tetusaanidde omuntu omulala yena ajja n'agamba Museveni must go omuntu yena ajja n'agamba I want to stand against Museveni naye Bobi Wine ajja n'ayogera ekigambo kyekimu kigambo ku kigambo ne bafuba okumutulugunya ne bagezaako okumutta ne bamulemesa buli kimu ne bafreezinga bizinesi ze ne bafuba okuteekawo example okuteekawo ekyokulabirako nti tewabangawo omuntu yena ava bwafaanana bw'ati oba ava mu kitundu bwekiti agezangako okuyimuka okuyisitula omutwe n'awakanya bano abasajja ze nkugamba Medi nti ffe twasalawo twatala afiya bano abasajja tugenda bajjako naye ate muyina okutuyambako temuyina kutuula butuuzi nga bwe kyali ku Beni Kiwanuka nga bwe kyali ku Bakayiira buno busajja ffe twabuyamba buno busajja mmwe basajja mmwe bakulu baffe mmwe mwabaleeta mulabe kibakoze mu abaana bammwe kati olunaku lwaleero nze Museveni naye n'emyaka 4 nga yakajja olunaku lwayo ndi musajja mukulu ngenda mu myaka 4 naye amazima ga Katonda bamulanga